I am sure of what I am saying. You continue saying what you are saying, but say it peacefully. Please don't disturb our peace. Then we shall see who is right. If you are right, I will join you. I will leave what I'm doing and join you. If I'm right, you join me. What's the problem? Mawulire kwetolla nsi yonna. Omwanjuzi ate omutesite simulala yenze muzzukulu wa Kyaddondo Frank Kasirye. Oyo president afuga ensi eno Yoweri Kaguta Museveni buhabulwa. Kuviira ddala mu 1996 n'olutuukira olunaku lwe nga yakyagira mu maaso n'okubanga afuga. Program bagitasekanya lya Extra the Undercover ku mukutu gwa Next Edition TV. Wabula nga Munnayuganda amawulire gengereza mu maaso n'okubanga nfuna ng'eg'omukulembeze Yoweri Kaguta Museveni bw'avuddeyo kkoneera ayingira direct mu nsonga ezibadde ziringa ezisirise eza opposition ze baakera mu maaso n'okubanga bavunaana eyali leader mu kaseera ako leader of opposition Mathias Mpuuga ate era yali deputy president w'ekibiina kya National Unity Platform bitundu eby'e Masaka atali mulala omukulu ono w'ekitiibwa Mathias Mpuuga ku bigambibwa nti yagenda mu maaso ye ne banne abaka ba NRM beezibika ensimbi eziwerera ddala 1.7 billion ng'akasiimo akaali kagenze mu maaso n'okubanga kabaweebwa olwo nno ku sayidi ya Mathias Mpuuga nga yeebazibwa emirimu gye yali agenze mu maaso n'okubanga akolera parliament mu kaseera ako ng'akola nga leader of opposition. Munnayuganda ssente zino zaagera mu maaso n'okubanga zitabula abantu bangi nnyo era kino nno kyamuviirako opposition okumukyusiza amaaso naga nti owaayi omukulu nalabika alina engeri kyagera mu maaso n'okubanga avugamuko ekintu kye kale ffe oba oliawo kye tuyinza okubanga tetukkiriziganya nakyo mubamu kubaakera mu maaso n'okubanga kibakwatako nnyo ye president w'ekibiina kya National Unity Platform k'oteeka n'abamu ku banene mu kibiina kino abaagera mu maaso n'okubanga batuuza olukiiko mbagirawo olwagera mu maaso n'okubanga lumuyimiriza ku kifo kino eky'obwa leader of opposition k'oteeka ne ku kifo ekya commissioner wa parliament newankubadde nga speaker yagenda mu maaso n'okubanga alinga amuwolereza n'abalala bekikwata nga baga nti zino ssente omukulu ono yali ageze mu maaso n'okubanga azifuna mu makubo matuufu era nga tewali musago yali ageze mu maaso nakubanga azza. Kakati wenkoledde emboozi eno nga President Museveni amaze okubanga awandiika ebbaluwa gye nsomyeko ko n'amaaso gange ng'eragira Attorney General era ng'ebbaluwa eno okusiza ku mawulire egengenze mu maaso n'okubanga nfuna gwe Munnayuganda angoberera egamba saagala kubanga ate ndwawo nnyo wabula ebbaluwa ebadde egamba nti I have been following the public debate on the service awards apparently given to the leader of the opposition in parliament and what you call backbench parliament commissioners in May 2022. A total of 1.7 billion was shared between Honorable Mathias Mpuuga and 3 NRM nominated commissioners. Were you aware of these awards, President Museveni abuuza? Or that the Attorney General does not need to know about this? If you are aware, did you advise that it was illegal? The Prime Minister and Finance Minister told me that they only learned about it in the news, even when they are members of the Parliament Commission. The moral question is settled. Such conduct is contrary to the revolutionary principles of the NRM. When we were fighting Obote and Amin, we used to call it primitive accumulation of wealth. Why? Officials under those regimes were trying to get for themselves as much money as possible in the quickest time possible, in the easiest way possible. We used to ask them, where does this leave your country? President Museveni yebbaluwa gyageze maaso n'okubanga awandiika okusinziira ku mawulire gengenda maaso n'okubanga afuna ayongedde kunagamba nti how can parliamentary commissioners who apparently earn more than other MPs award themselves all that money? What special services did they provide? Who approved the awards?
I am told it was never discussed by Parliament or the Committee on Legal Affairs. Find out, when are we struggling to find money for roads, electricity, and other sectors that bring value into our economy? However, conduct which is only immoral and not illegal may not be punished legally but politically. I advise on the legality of these services awards. Did they violate the Leadership Code or the Anti-Corruption Act? If they did, what have the IGG and CID done? Has everyone involved recorded statements? Is there an ongoing investigation? What about the DPP? If there is no illegal but only moral question, what has the NRM Parliamentary Caucus done? Ye baluwa omukulembeze w'eggwanga gy'agenze maaso n'okubanga awandiika akawungeza konna koloje ngenze maaso n'okubanga ate nange nteekako kaamaaso era ne ngikusomera gwangobera ku Next Edition TV. Omukulembeze agamba nti okugigezaako kubanga ngikutemeratemera ali mu kwebuuza ssente zino Attorney General wazitegeerako 1.7 billion bw'oba wazitegeerako kyali kituufu? Waba advising nti kino kyali kituufu era kyali mu mateeka? Toteekeddwa oba kukimanyaako. President abuuza aga nti Prime Minister ne Minister wa Finance bamutegeeza nti nab'ensonga baazirabira mu mawulire era okusa ku mawulire gafuna nti President Museveni kwegamba nti baazirabira mu mawulire ate agamba nti ye nga ye President Museveni kino ekigenda mu maaso n'okubanga kikolebwa ne Parliament teyakimanyaako newankubadde okutuula mu lukiiko. Njagala owulirize bulungi. President Museveni ku bbaluwa gy'awandiikidde Attorney General agamba nti Parliament yamutegeezezza oba Prime Minister kwoteka ne Finance Minister bamutegeezezza nti essente zino okuzaapuruvinga tebakimanyaako, nabo babyekangira mu mawulire. Ng'oggyeko kubyekangira mu mawulire ne Parliament yennyini teyatuula wadde kuteesa ku zino ssente oba ziyisibwe. Era President Museveni agamba nti zino ssente empitirivu nnyo 1.7 billion okubanga ziweebwa abantu banna bokka. Era agamba nti mulimu ki guno ogwakolebwa? Bigambo bya President Museveni afuga eseeno agamba nti kasiri njagala muntangaazeemu n'abantu bano ababaka bano mulimu ki gwe baakola oguyinza okubanga gubatuusa okubaweesa 1.7 billion. Ekyokubiri, bano ababaka bafuna ssente mpitirivu. How can parliamentary commissioners who apparently earn more than other MPs award themselves all that money? Ababaka bano abafuna ssente mpitirivu ennyo okusinga ne ku babaka bannaabwe kijja kitya okubanga basobola okwegabanya omusimbi ogwenkanidde awo? Mulimu ki gwe baakola ogwo gubatuusa okubaweesa ssente ennyingi ez'enkanidde awo? Find out, when we are struggling to find money for roads, electricity, and other sectors that bring value into our economy. However, conduct which is only immoral and not illegal may not be punished legally but politically. I advise on the legality of these service awards. Munnayuganda President Museveni ayagala kumuwabula, ayagala kumunnyonnyola ebigobererwa, etteeka, ebisaanyizo bye kikwatako n'ensonga ezeefaananyiza bwe ku awards zino nga bw'agenze maaso n'okubanga abiraba bisaturatinga ku social media n'emitimbagano emirala. Lowooza nne nnamusa tetuuse ku nnyooge. Jjukira Munnayuganda ze nkugamba enfunda eziwera era nakoze emboozi olunaku lwajjo ne nkulaga President Museveni yalagidde IGP n'alagira ne Attorney General ne Minister avunaanyizibwa
ku nsonga z'ebweru. President Museveni ebbaluwa gye yawandiise yalagidde minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'ebweru, n'alagira Attorney General n'abategeeza okunoonyereza amangu bunnambiro ku ssente, ebizimbe n'ebyobugagga bya Speaker Anita Among. Oluvannyuma lw'okwebuuza ku mubaka wa Bungereza mu ggwanga erya Uganda n'amukakasa ku nvumbe ezaagenze maaso n'okuba nga ziteekebwa ku Speaker Anita Among, n'amunnyonnyola ku byobugagga ebisuubirwa okubanga omukyalo ono by'alina mu ggwanga lya Bungereza. President Museveni kyamukubye wala ne yeewuunya okubanga eggwanga erikyakula ng'eggwanga Uganda eggwanga Uganda erikyakula okubanga tulinamu personality alina ebyobugagga mu nsi zinnaggwadda nga Bungereza. Kino President Museveni agamba takirabangako era kyamwewuunyisizza nnyo. Amangu ddala nga talina gwe yeebuuzizaako, yalagidde Attorney General n'alagira kaliisoliiso wa gavumenti n'alagira kye twandiise minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'ebweru muzuukuke musitukiremu munoonyereze ku byobugagga bw'aba birina yabyanjula okusinziira ku tteeka erivunaanyizibwa ku ba government officials ery'okwanjula ebyobugagga bye baba bayina. Ono yakikola, bw'aba teyakikola kyekiddako. Kino President Museveni kyagera mu maaso n'okubanga akola goma na Uganda kalinga akabonero akongera okubanga alaga nti waliwo obutakkaanya, waliwo ko emivuyo egigenda wakati wa parliament y'oba oliawo gy'ayinza okubanga tamanyiiko. Jukira tuze twogera enguzi empitirivu nnyo ne ssente empitirivu nnyo ezigera mu maaso n'okubanga kwegamba zibbibwa mu parliament awo. Kale nno mu kaseera kano ke tulimu ng'eggwanga limu kye twandise financial crisis, President Museveni agamba nti engeri yokka ey'okuzibikira ebituli n'okulabika nga tutereeza akasente kano tulina kwongera kunyweza mu bitongole byaffe na kwekenneenya engeri ssente zino gye zitambuzibwamu. Olwaleero President Museveni agamba nti kaakati bano ke kadde okunnyonnyola ssente zino ezaweebwa Mathias Mpuuga ne banne zaali zaaki, bazifunira mu mateeka, bwe ziba tezaali mu mateeka okusinziira agamba CID eri kuki, IGG ali kuki, CID eri kuki. Yenna eyali mu kusayininga n'okukkirizisa ssente zino zitambule oba ziyisibwe yakoze statement eri ab'ebyokwerinda ku ngeri ssente zino gye zaatambuzibwamu. Bitabuse. President Museveni agamba buli muntu yenna eyali mu lukwe oluyisa 1.7 billion bigabo bya President Museveni, buli eyali mu lukwe lw'okuyisa 1.7 billion ng'akasiimo akaagabanyizibwa Mathias Mpuuga eyaliko leader of opposition n'ababaka ba NRM basatu be bantu bana, alagidde abuuza baali bakoze statement. Bwe tebakolanga statement, omulimo gwa IGG gwe gutya, omulimo gwa CID gwe gutya, kubanga kino yeebuuza omulimo gwa DPP gwe gutya, yabaffe NRM Parliamentary Caucus ekoze ki kyekoze. Bwe twali tulwana nga tuwakanya government ya Mwami Milton Obote Koteka ne Conqueror of the British Empire Amin Dada, ensonga ze twasinga okubanga twesigamako ze z'okulabika nga Bannayuganda ensimbi y'omusolo teddamu kwonoonebwa nga bwe yali yonoonebwanga ku mulembe guno. Era agamba nti baalina bwe baakiyitanga, we used to call it primitive accumulation of wealth. Primitive accumulation of wealth. N'atubuuza ensonga mugimanyi. Ku mulembe gwa Milton Obote ne ku mulembe gwa Amini, bano abasajja bakozesanga olukujjukujju wa government officials mu mbeera yonna esoboka, mu bwangu obw'ekitalo, mu kifo kyonna ekisoboka, okulabika nga baako ssente ze bafuna ez'amangu. Ye kyatakkiriza nti mu gavumenti ye kino kiyinza okuddamu okubeerawo. Bagiyita Next Edition TV. Maama nnyabo otasemeya maama nnyabo banse, kitegeeza biseemu. Gwe abadde alowooza nti bino bisirise, bino nno biseemu. Kitegeeza ti bwe baaga President Museveni alemeddeko ensonga eno egende mu maaso n'okubanga enoonyerezebwako,
aba ayongera okukuba ebituli direct mu speaker wa parliament kubanga yasooka kubanga abizibiikiriza. Era opposition ng'etadde ku nninga omubaka Mathias Mpuuga yennyonnyoleko. Abamu kubagezaako okuzibiikiriza ye parliament ng'ekulemberwa Anita Amongi. Kakati President Museveni bw'aba ayimuse chief in command n'alagira nti wabeewo ko okunoonyereza amangu n'embiro. Kitegeeza President Museveni abatandise okukuba ebituli mu buweereza bwa speaker wa parliament. Abatandise okukuba ebituli mu mpeereza ya parliament ekulemberwa Anita Amongi. Jukira Anita Amongi ono gwe twogerako naye y'omu ebbaluwa yawandiikiddwa nnaku ntono nnyo emabega eragira minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'ebweru kaliisoliiso wa gavumenti banoonyereze ku by'obugagga by'ayina e Bungereza ne mu mawanga amalala. Bw'abanga abirina yabinnyonnyolako yajjako mu ofiisi yammwe n'abennyonnyola okusinziira ku tteeka erivunaanyizibwa ku government officials n'ebyobugagga bye balina. Ono yajja n'abannyonnyola ebyobugagga n'abibanjulira. Bwe kimukka mu vi ekizuulibwa nti bino byonna ebyobugagga weebiri ate era nga tebyateekebwa mu nkola oba nga tebyayanjulwa. Ki ekiddako? Yabaffe singa kizuulibwa nti zino ssente baazifuna mu mankwetu 1.7 billion. Kubanga kyategeezezza okusa ku minister nga prime minister ganti teyakitegeerako kaabe minister of finance tebakitegeerako nabo baabirabira mu mawulire. Kyokka living okuba nti baabirabira mu mawulire nti tewali wadde na lukiiko lwatula mu parliament olwayisa ssente zino. Maama nnyabo. Njagala osharinge commentinga tegeeza abalala nti bagita Next Edition TV yeze muzzukulu wa Channel Frank Asirie. Gwe mukutu gwoliko baguta Next Edition TV. A very good evening, good afternoon, good morning. Yonna gy'oli gy'osuubanga otulaba. Tambula nange.